Mu mawulire agakagwawo breaking news amawulire agava mu ggwanga erya Rwanda omu ku baduumizi b'amagye g'eggwanga erya Rwanda Defence Forces omu ku baduumizi ab'okuntiko bamaze okubanga bamukuba sanctions eggwanga erya United States of America oluvannyuma lw'obusambattuko n'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu ono akubiddwa sanctions era bamutaddeko envumbo n'ebimu ku by'obugagga byalina mu ggwanga erya United States of America bamaze okubanga babikwatirayo. Takyakkirizibwa kubeera ng'alinnya ekigere kye mu ggwanga eryo, takyakkirizibwa kubeera ng'operatinga business yonna mu ggwanga erya United States of America n'amawanga amalala. Kati nno nekimukubiza sanctions agambibwa okuba nti y'omu abadde awo obuyambi era okusinziira ku records abadde atwala obanga atransferinga obuyambi obw'enjawulo omuli obwa ssente omuli obw'ebyokulwanyisa n'obuyambi obulala okugenda mu bayeekera aba M-23 n'okutwala amagye ag'eggwanga erya Rwanda Defence Forces. Amagye ne gaba nga gatwalibwa direct mu ggwanga erya DRC gabeere nga galwanira sayidi eyo okuyambako abayeekera ba M-23 oluvannyuma lw'obusambattuko obugenda mu maaso. Jjukira amabegakawo tukuwadde amawulire ng'aba M-23 bawambye ebibuga ebiwererako ddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ekintu ekitakkirizibwa kubanga basooka ne bawamba Goma ne bamala ne bawamba ekibuga Bukavu ekya South Kivu. Kakati we twogerera nga balina ebibuga ebirala ate bye bakyagenda mu maaso n'okubanga bawamba abayeekera bano aba M-23 wabula nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda. Kakati omukulu ono gw'olaba ku screen yo bamuyita General Lawrence bamuyita General James Kabarebe. Ono Kabarebe akola nga State Minister ow'ensonga eza Regional Integration mu office eya Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Rwanda. Kakati okusinziira ku mukutu oba official website ey'ekitongole ekya America ekimanyiddwa nga Department of the Treasury era nga bayita mu kitongole ekirabirira n'okulondoola ebyobugagga ebyabagwirwa mu ggwanga erya United States of America gye bayita Office of the Foreign Asset Control oba OFASC. OFSC ekitongole kino kyekirabirira okulondoola n'okwekenneenya ebyobugagga eby'abantu abagwira mu ggwanga erya United States of America. Kakati ku mukutu ogwa Department of the Treasury bategeezezza olunaku olw'ekyo ekiro ekikesezza olunaku olwaleero nti omukulu amanyiddwa nga General James Kabarebe bamaze okuba nga bamukuba sanctions kye tuyita asset freezes ne travel ban. Takkirizibwa kubeera ng'alinnya mu ggwanga erya United States of America, takkirizibwa kubanga ebyobugagga bye byonna jjukira bano bagenda okukuba sanctions baba bamaze okwetoloola oluvannyuma lw'okuzuula ky'omukulu ono alina ebyobugagga mu ggwanga erya United States of America ate nga yaviira oba yawa obuyambi gavumenti y'eggwanga erya Rwanda obuyambi ebuyisa mu ono n'aba nga abutwalira abayeekera ba M-23 either ng'obuyambi bw'amagye obanga bwa ssente. Kakati bamukubye sanctions takkirizibwa kubeera ng'alinnya ekigere kye kyonna mu ggwanga erya United States of America oluvannyuma lw'okuba nti yabadde awo obuyambi abayeekera ba M-23. Kakati wuliriza bano bagamba nti the US Department of the Treasury Office of the Foreign Asset Control OFSC imposed sanctions on James Kabarebe, Rwanda's Minister of State for Regional Integration. Kabarebe is central to Rwanda's support for the M-23 movement and the US and the United Nations UN designated armed group that has rapidly expanded its territorial control in the Eastern Democratic Republic of Congo and is responsible for human rights abuses. Omukulu ono amanyiddwa nga James Kabarebe yabadde atwala era nga yatransferring obuyambi ku lwa Paulo Kagame Lutagambwa n'atwala obuyambi mu bayeekera ba M-23 olwo nno balyoke batugumbule abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'atwala obuyambi bwa ssente ng'atwala obuyambi obw'amagye n'obuyambi obw'ebyokulwanyisa. Kakati bagamba nti omukulu ono era yavunaanyizibwa ku kitta abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo era omukulu ono alina nekyamanyi ku kunyigiriza oba okulinyirira eddembe ly'obuntu byonna ebizze bibeerawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati ate wuliriza ebirala kigambibwa oba kinajjukirwa nti omukulu ono amanyiddwa nga James Kabarebe yaduumirako ko amagye mu ggwanga erya Rwanda ku myaka 66 gy'alina we twogerera yaliko omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya Rwanda Defence Forces era we twogerera alinga retired military officer wabula ng'asaafinga nga State Minister ow'ensonga eza Regional Integration ng'akola mu office eya Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Kabarebe yali w'amaanyi era we yaduumirira amagye g'eggwanga erya Rwanda. Kigambibwa nti ye yaduumira entalo ezaali mu ggwanga erya Congo abajjukira kye tuyita Katanga crisis
abamu kye bayita First Congo War oba Second Congo War, entalo ezizze zibeera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu ono kigambibwa okuba nti alina kyazimanyiko era agambibwa okuba nti y'omu ku baduumizi abaaduumira entalo ezo. Kaakati ekitongole ekimanyiddwa nga US Department of the Treasury mu office erabirira n'okulondoola ebyobugagga eby'abantu abagwira mu ggwanga erya United States of America bamaze okuba nga bateeka obukwakkulizo, batadde envumbo kye tuyita travel ban ne asset freezes eby'omukulu amanyiddwa nga James Kabarebe. Passport ye tekkirizibwa kati we twogerera kugenda mu visa egenda mu ggwanga lya United States of America. bw'oba ojjukira sanctions ze baakuba abasajja ab'eggwanga erya Uganda omuli ne speaker wa parliament, era nga bayita mu kitongole kyekimu kino kyenkugambye ekimanyiddwa nga United States Department of the Treasury. Ekitongole ekyo kyekiri mu kugenda mu maaso n'okuba nga tekirondoola ensonga zino, era nga bayita mu office erondoola ebyobugagga byabagwira mu ggwanga eryo. Kakati ono tebakomye ku ono, bakubye sanctions omusajja omulala gwampuliriza. Omulala gwe bakubye sanctions bamuyita Lawrence Kanyuka Kingston. Ono Kanyuka ye mwogezi w'abayekera ba M-23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati bano bagamba nti bano ababiri ba mugaso nnyo eri abayekera ba M-23 era nti n'eggye ly'eggwanga erya Rwanda liri emabega w'abantu bano. Kakati wano bagamba era wano bakijjeyo bulungi nnyo nti eggwanga lya Rwanda bano no tebagamba nti M-23, Rwanda Defense Forces bawambye ekibuga Goma era waliwo wano bagambye mu statement at the end of January, ku nkomerero y'omwezi oguwedde ogwa January, M-23 and the Rwanda Defense Forces RDF kyabayekera ba M-23 n'amagye g'eggwanga erya Rwanda. Kubanga jjukira information yavaayo ke mabega kaawo ne batutegeeza nti eggwanga erya Rwanda teriyambako buyambi M-23 wabula liyinayo n'amagye nga bali mu kulwanira wamu n'abayekera ba M-23 nti era ku nkomerero ya January bawamba ekibuga Goma, ekibuga ekinene era ekikulu ekya province emanyiddwa nga North Kivu, era nga kigambibwa nti mu bato eno oba mu lutalo luno olw'okuwamba ekibuga kino abantu 10,000 abali innocent mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo be baafa. M-23 and RDF have continued their advances, seizing the Kavumu airport, a critical transportation hub in Eastern Democratic Republic of Congo. Nti amagye g'eggwanga erya Rwanda nga geegase ne M-23 baawamba ekisaawe ekyennyonyi agamawulira nagakuwa ekimanyiddwa nga Kavumu airport, era nti airport eno ebadde nkulu nnyo era nga yankizo nnyo mu kutransportinga ebyobugagga, ebyobusuubuzi n'abantu. Kakati ate abayekera bano bagiwamba. They occupied the city of Bukavu, the provincial capital of South Kivu province. Nti era amagye ga Rwanda RDF, the Rwanda Defense Forces nga gegasibwamu ne M-23 baawamba ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu, nga kino kyekibuga ekikulu ekya province emanyiddwa nga South Kivu. Kyokka ng'emabegako wali baavaayo ne bategeeza kyekituufu kiri nti tuwambye Goma, wabula tetulina interest yonna kwongerayo olutalo luno, tetulina interest yonna kuwamba kibuga kirala oba province ndala yonna mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka amawulire gaafuluma nga bano ate bagenze maaso n'okuwamba ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu ekya South Kivu, kyokka nga bagenze maaso n'okuba nga ate bakyagenda maaso n'okulwana. Era omu ku baduumizi amanyiddwa nga Colonel Nanga aduumira amagye oba omukulembeze w'abayekera ba M-23 yategeezezza nti essaawa yonna olutalo tulwolekeza mu kibuga Kinshasa ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era nga kino kitegeeza nti bano bagenda kuba nga bawamba oba balina ekigendererwa ekyokuvuunika gavumenti eya Felix Tshisekedi. Kakati wuliriza ensonga lwaki Kabarebe bamukubye sanctions ne munne amanyiddwa nga Lawrence Kanyuka. Wulirizaawo nnyo wano nga bagamba nti James Kabarebe wano naani agamba ekitongole kya US Department of the Treasury nga bayita mu office emanyiddwa nga Office of the Foreign Asset Control OFAC, eno nga ye office evunaanyizibwa n'okulondoola ebyobugagga byabagwira mu ggwanga erya United States of America. Batugambye James Kabarebe is a former RDF general and the current Minister of State for Regional Integration in the Rwanda Ministry of Foreign Affairs. Nti omukulu ono yaliko omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko amagye g'eggwanga erya Rwanda RDF, nti era bwe twogerera serving nga minisita omubeezi ow'ensonga z'amawanga ageetooloddewo regional integration, ensonga z'amawanga agaliraanye awo mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga. He is a central political and military figure and has played key roles in a conflict in the DRC, Democratic Republic of Congo, over the past 3 decades. Nti amaze emyaka egisukka mu myaka 3 nga w'amaanyi nnyo mu busambattuko, era
nga yali mu makkati g'entalo ezize zigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'abikola wansi ku biragiro bya Paul Kagame Rutagambwa. Kabarebe is a Rwandan government liaison to M23 and orchestrates RDF support for the armed group. Nti ono abadde wankizo nnyo era nga yayigatta abayekera ba M23 gavumenti y'eggwanga ya Rwanda ku biragiro ebya Paul Kagame Rutagambwa. Yabawa ebyokulwanyisa, yabawa ssente zigenda mu lutalo, yakola buli kimu ekyetaagisa Paul Kagame kyaba amulagidde. In addition, Kabarebe manages much of Rwanda and the M23 generation of revenue from the DRC mineral resources. Nti era ono ebyobugagga byonna ebibbibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yabimanaginga era yabirondoola era yamakinga sure nti ebyobugagga byonna ebibbiddwa mu ggwanga erya Congo bigenda bulungi nnyo mu ggwanga erya Rwanda era biyambeko Rwanda okubeera nga transforminga oba ekukusa etunda n'oku-exporting ebyobugagga eby'omu ttaka newankubadde nga yo ku ttaka lyayo teyina yadde ekirombe gy'ebisima. Tekera mawulire twagakuwa nga Rwanda ekwatira ddala kifo kya ku mwanjo amawanga agafulumya ebyobugagga eby'omu ttaka kyokka mu ggwanga lyabwe bagambibwa okuba nti tebayinaayo byabugagga bya mu ttaka. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga James Kabarebe agambibwa okuba nti yali mu makkati g'ensonga ezo. He has coordinated the export of extracted minerals from mining sites in the DRC for eventual export from Rwanda. Agambibwa okuba nti yalabirira n'ebirombe byonna ebisibwamu golodi ebyobugagga eby'omu ttaka byonna okulaba nga bijjibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bitundibwe ku katale k'ensi yonna ng'eggwanga erya Rwanda nti lyeritunze kyokka nga terina yadde ekirombe gye basima ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati we twogerera oyo n'omunnaamanyiddwa nga Lawrence Kanyuka oli nga ye mwogezi w'abayekera aba M23 we twogerera bamaze okubeera nga bakubwa sanctions. Mu sanctions babakubye mulimu kye tuyita travel ban ne mubamu kye tuyita asset freezes. Nti bano tebakkirizibwa kuddamu kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga erya USA, tebakkirizibwa kuddamu kubanga ate bakwasaganya ekyobugagga kyonna mu ggwanga eryo erya United States of America. Kyokka bagenza okukizuula ng'abakulu bano balina registered companies. Naddala omukulu amanyiddwa nga Kanyuka alina registered companies 2 nga ziri registered mu ggwanga erya United Kingdom n'eggwanga erya Bufalansa. Kati gavumenti y'eggwanga ya Bufalansa nga tennanyega, gavumenti y'eggwanga ya UK nga tennanyega, gavumenti ya America egamba nti ne companies zemulina mu UK, companies zemulina mu Bufalansa ffe ba super power tetujja kulinda Bufalansa babaaninga, tetujja kulinda Bungereza babaaninga. Ffe kye tukoze United Kingdom ne Bufalansa tubaweereza buweereza kiwandiiko ekiraga nti abakulu aba babiri companies zaabwe ze balina eziri registered mu mawanga gammwe tumaze zifreezinga era kati zigenda kudda either mu mikono gya gavumenti z'amawanga ago oba okubeera nga ziyimiriza emirimu. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.